jako akawuuwo. Wakati nga bannakibiina kya National Resistance Movement NRM bategeka okulonda kwa kamyufu k'ekibiina kyabwe okutandika olunaku olw'enkya, abawagizi b'ekibiina kino mu ggombolola y'e NRM E Nabweru bavuddeyo ne basaba omubaka waabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Robert Kasule Ssebunya okutwala okwemulugunya kwabwe kw'ebyo bye baagala abakolere singa abeera ng'ayiseemu mu kamyufu. Okutegeeza abantu ab'ekitundu ng'osanze ekifaananyi kya NRM leka kijja mu maaso bakitaddeko emitwalo 50 bw'okwatibwa ng'ojjamu amaaso. Bino babimutegeezezza bw'abadde alambula abawagizi ba NRM mu bitundu eby'enjawulo okuli ebyalo by'e Kawanda, Nakisanja, Kirinyabigo, Matuga, Kiryagonja, Kito wamu n'ebirala, nga wano abalonzi bamusabye okukomawo mu bantu sako okubakolera enguudo singa abeera ng'azzeemu okuwangulwa bwa MP bwa Nansana Municipality nate. Sebuffe abavubuka b'e Matuga wano abagendera abeegattira mu kibiina ekyabadijje ne ba ensasagge n'abanywanyi b'ebidongo ababireese wano, sebutwaka kutwekola buddewo mulimu era ne tweyama okubanga tukunyweza olw'ensonga kituufu tulinamu ebyetaago ngaffe ku kyalo, ate era taato n'onsonyiwa gw'osabwa kubanga gwe mubaka waffe eyagenda okutusakira. Sebo nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala olw'ofuna lw'obudde, nja kudda ku muzindaalo ng'omubaka amaze okwogera. Abatuuze bagamba nti enguudo ze batambuliramu zikyali mbi nnyo ng'ate n'abavubuka tebalina mirimu, era nga bano bamusabye okubasakira ensimbi aziteeke mu bibiina byabwe eby'obwegassi. Bano abeesimbyewo ba honorables ba MP tusaba ngaffe bannabutale naffe mutujjukire tuli bantu era kyenwana ennyo nga honorable Kasule oba manyi oyina okuddayo era ogenda kubeerayo. Tuyambe otudduukirire ffe abakyala bannakazadde kuba ebbanja ddene lirimu ffe abakyala okuweerera. Okubeerawo nga tumanyikiddwe nga ebibiina ebirala bwe biraga amaanyi gaabyo mu bavubuka, naffe twetaaga waveeyo omuntu atukwate ku mukono gw'ekibiina kyaffe aba NRM abavubuka. Twetaaga obulozi zino tetuzifuna, sente zigula tetuziraba, so twetaaga kukwatibwawo ku mukono tufune obulozi. Y'omubaka Robert Ssebunya basabye obutakola fujjo wakati mu kulonda akamyufu ak'olunaku olw'enkya, era n'akunga abawagizi b'ekibiina kino okulaba nga wakiri balonda omuntu anaabakolera. Simba nali omuntu gw'osobola okukubira essimu n'akugamba gwani nti ze gundi w'Ekiryagonja nga wali wa misayiritiye nga tukola ku nsonga. Ekyakabi abantu baffe ayagala kukubira ssimu ye nga kinoomu, ye nga kiki, ye yekka jangu ondabe ndi wano obwana bwange tebwalire kyaggulo nedda. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era twalwebuuzaako mumanyi lwaki twalirijjako